Ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde Kenya yasse nvumbo kasooli wa Uganda ne Tanzania okubuuka ensalo ye baategeeza mbu kasooli ono yalimu obuto obukolebwa emmere. Wadde ng'ababaka mu Paalamenti wamu n'abakwatibwako okuli Minisitule y'ebyobulimi wamu n'obusuubuzi baliko amagezi ge bazze nga basalira ekizibu kino, wabula ye Mabirizi addukidde mu kkooti ku nsonga eno. Mabirizi omusango guno aguwabidde ku kkooti y'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa ya East African Court of Justice ng'avunaana gavumenti ya Kenya okukola kino. Uganda tetwagenda mukwago gwa East Africa kufukaamirira Kenya. Mukwago gwa East Africa fena twenkanankana. Ensi ne weba tonne weba nnene. Fena tukola ki? Kati endagaano egamba ekintu kiba kikoleddwa Kenya. Kitwale ng'ekikoleddwa wa Uganda. Ensonga lwaki Carrot ave Kenya nasala busaze ensalo kaba na kimu kikola ki? Kigira. Naye ate yo Kenya tuyinza tukoza tujja kubeera nga tugifukaamirira bwe mulambo jjo bageze mbaba tuntukebeera nti awo tubiweze. Mabirizi mukwa wa musango guno agamba Kenya okugira ebintu ebiva mu Uganda kikontana akatundu nnamba 1, nnamba 2 ne nnamba 3 mu mateeka gakwatagana n'obutale mu mawanga g'obuvanjuba bwa Africa. Bapima waliwo ttani ze bagamba nti zino zikoze eki zikukudde nnyo kubeera kasooli n'abeerako expiry date. Kale ne Kenya bwe bagamba nti yeekwasa ekyo lwaki ewera yenna avudde Tanzania ne Uganda, lwaki tagamba nti buli twere ejja bweti giteekaawo tuggyeko sample tugikebere tulyoke tukole ki tukiryalinge. Mabirizi mu musango guno yagaana ekkooti etunule mu nsonga z'ekitongole ki Kenya Agriculture and Food Authority okugira amagye wamu n'enkoko eziva mu Uganda gye buvuddeko. Kyagamba nti kimenya endagaano y'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa. Kigende ku likodi ne kkooti ekisalewo nti Kenya erina obuyinza obukeera ku makya n'egamba nti nze nangidde kino nkiweze n'engeri gy'ekikolamu nti ejja n'egamba mbagirawo ekiragiro kitandikirawo. So nga ate mukola emirimu ennungamu kale n'obuga kiri mu mateeka abantu balina ku 9 bawo omwezi gumu oli abadde asobola kasooli ekasanda alekerawo musuubula amanyi Kenya katete kakoze eki kafudde naye so si kumuleeta alina oganze mugga. Y'omu ayagala gavumenti ye Kenya okulirira abalimi ba Uganda olw'okufiirizibwa. Bazuula nga kituufu gavumenti ya Kenya amenye endagaano ya East Africa then eride abantu abali affected because toyinza kuyingira mu ndagaano leero n'okola endagaano n'ensi gwe n'ogufunamu omukago ate omala ofuna mukaga ayo n'omaane weekyusa. So yesandoza Uganda twirwaneko tugambe twetaaga judgment kati kuba Kenya bino ebikoze emirundi mingi kumpi buli mwaka tubeeramu ebyo bituyemu simanyi eganye kiri. Mu ngeri y'emu kkooti mwekkiriza bannamateeka ba munnamawulire wa Ghetto TV Ashraf Kasirye okukola ennongoosereza mu mpaaba yaabwe. Tonotono byetusaba twagala kkooti egambe gavumenti ng'ekintu ky'okutulugunya bannamawulire kibi nnyo era ekivumirira. Ekyokubiri twagala omwami Kasirye bamuwengasi ku bulumi bwe yatuukako era n'essente zakozesezza mu ddwaliro kuva we bamuyisiza obubi bwe batyo nazo bazimudize. Munnamawulire Ashraf Kasirye mu musango guno yawaabira Ssabawaliriza wa gavumenti ng'amulanga gwa bitongole bya gavumenti okumutuusaako obuvune. Empapula zemaze kufuna kati bwe ziba mu ntono tuli mu bukadde 5 Kasirye takyalaba mu musana era akatono ke nayogedde naye ku simu nazo takyazikwatira kumufuna WhatsApp yokka. Kasirye okutuusibwa ku kino yali ali mu kusaka mawulire ga kampeyini za munnakibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu by'e Masaka. Omulamuzi Esther Nansambu yali mu mitambo gy'omusango guno era nga kkooti yakuddamu okutuulanga ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2021. Nze Namammonde Deborah wano mu Kampala.